Ekimu ku bibeerawo mu kumalako omwaka by'ebiriroliro ebikubibwa mu bbanga ng'era bino bangi ababyesunga buli kaseera ng'omwaka gugenda okuggweerayo. Kati mu kiseera kino ng'ebulayo olunaku lumu omwaka guno gwa 2025 guggweeko, poliisi evuddeyo nejjukiza bannansi ku mateeka agafuga okutulisa ebiriroliro oba biyite fireworks okulaba nga gano abaana baweereddwa olukusa bagagoberera. Tugenda okufuna fireworks. Waliwo amateeka agamu ge twagala abantu bamanye naye ate n'okugoberera bagoberere. Ekisooka is that fireworks oba bemuyita ebiriroliro bikubibwa abo bokka abakugu ate abayina license. So enkya tetwagala kuwulira nti gwe okola mu katale naye ate oyagala okube fireworks. Oyo bamala omukuba obutundutundu oba pieces eziba zisigaddewo tokkirizibwa ng'omuntu wa bulijjo okuzeeyambisa. Zirina kuzzibwayo ate zikwatibwa only abakugu abo bokka ne bazikomyawo mu bitongole byaffe. Okukola advertisement, okukuba obulango mu mpapula z'amawulire ne ku radio stations ngezo zi FMs ezibali okumpi. Abantu balina okumanya, balina okutegeezebwa ng'ogenda okuba ebiriro. Panga waliwo abantu abamu nga bwe batobategeezeza fireworks abayisa bubi. Ayogerera poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe ekya poliisi e Naggulu n'alaga ng'ebiriroliro bwe bitalina kukuba okusukka eddakiika 5. Fireworks akkirizibwa only eddakiika 5. So tusaba ate tulagira nti abantu bagoberere etteeka eryo abo betuwadde olukusa olwo okukuba fireworks. Ono bw'atyo alabudde abo batalina lukusa olutulisa ebiriroliro bino obutagezaako kwetala kubitulisa so ng'era n'ebikulu ebyokwokya ebipiira mu nguudo abyogeddeko nga bwe bitakkirizibwa. Kwokya ebipiira, bw'oyokya ekipiira ku luguudo si kirungi because ekipiira ekyo kinafuya oluguudo olwo ate ng'oluguudo Abannayuganda be baba baluzimbye si lulwo ng'omuntu. So tubasaba mugezeeko nnyo obutakikola naye ate mumanye luso nti mumenya n'amateeka. Mu ngeri y'emu ono alabudde n'abapoliisi obutafuna kinyegenyege kutulisa masasi mu bbanga nti basibula omwaka kuno nga kwotadde n'okubalabula ku mwenge. Muba muli awo ziweze New Year ogenda okulaba omuntu ayina emundu alikuba amasasi waggulu. Andi ekibi oyinza okusanga oluusi nga alina kaataddemu. So ayinza n'okutuusa obulabe ku bantu. So abo nabo tubalabula ate nga tugamba nti bwe tukukwatako tujja kusiba. Mu ngeri y'emu n'omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Michael Kananura ayongedde okubiriza abagoba b'ebidduka obutasanyuka nnyo kisukkiridde nga bakozesa amakubo. Era kuno kulabula eri abantu nti abasinga waliwo engeri gye baagala okwaniriza guno omwaka nga bayitira mu bintu ebitali birungi oba ebiteeka obulamu bwabwe ku bunkenke naddala ku nguudo.